Kati then Hajji kabawasa mukyamuwa kwe wali tubadde ku bakazi ogatika baana baani lwakuba nti n'ensi yaffe amateeka oluusi gavumenti naye esirise buki busirisi buli omu wedda mu komenti kabuuza mbu kati gavumenti esirise ekyo kiraga okumalamu abakyala ekitiibwa ne supu ne value naye abantu balina okuva mu bintu ng'ebyo kisoboka okuba nga akozesa amaanyi ago okuwunza obwongo naye n'abakyala nabo balina okubeeramu ekitiibwa okwezaamu ekitiibwa. You must have a value, you must have a vision, you must have a goal in life. Si kugenda wantu ne bapakira mu nyumba emu muli bataano muli 10 as if you are sijja kikozesa kakati abakyala nabo balina okwebeereramu bewe value kubanga mu bakyala mulimu abakyala basobola okuvaayo mu nsi ne bakola ebintu eby'amaanyi era ne bafuuka ensonga naye singa baba bagatise mugoteko future yonna baba bagitemye kyekyo kyosanga omukyala ng'ayagala omusajja naye omusajja mufumbo muli mu relationship kyeyo era efundikira etya gwe obulamu bw'omukama bwe yakutonda ku nsi abazadde bo ne bakuzaala ne bakujjanjaba ne bakukuza ne bakuweerera n'obukwata n'obutwala w'omusamize abagate mubeere 10 that is so bad. Era nkubiriza abawala mwenna abato n'abakyala funa relationship ennungi bwe batenda bakulabika linda kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Vika exclusive yonna gy'osinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru walyo okubeera ng'otuwuliriza saako n'okubeera ng'otulaba kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange yatweyungako edda kyokola ky'amaanyi so ng'ate naawe watannaba kubeera ng'otweyungako mu butongole ngenda kuba nga ntwala omukisa guno olunaku olwaleero okusaba nti subscribinga ku mukutu bw'oba omaze okubeera ng'osubscribinga nyamba kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tab yo ojja kuba otufuna bulungi nnyo nnyini ddala singa tunaba tutaddeyo video ojja kuba ogifuna mukadde so nga ate gwe atanaba kubeera nga onsimbulira embalaasi still nawe nkusabye video soko jimpereka like buli olikinga video kijiyambako okuba nga etambula ku misinde gy'amaanyi information netuuka mangu kwoyo omuntu sekinoma ayagala okuba nga agiraba n'okugiwuliriza mukadde agange yenze Viki era nga ali emabega wa kamera olwaleero nkoze ne Joel engeri kiri nti internet wiki namba kati eri mu kwewuunya eri mu kwebuuza ensonga y'omusajja Hajji Salongo Nsiko Nene Habib nannyini bakyala engeri gye yawasizaamu gye yasoose okwanjula abakyala 7 ate nga buli mukyala amwanjula lulwe mu wiiki emu teyakomyawo n'akuba embaga emu ng'abakyala bano bonna ekyewuunyisiza ensi basula mu kisenge ayimini basula mu nnyumba emu eyawula bisenge era mu kwogerako naffe n'atutegeeza nti ennyumba ya bisenge 14 naye ekyayina space oba ebisenge ebikalu 7 ebirala byakyayina okwokyupayingamu abakazi so gwanoonya Hajji Salongo Nsiko Nene nannyini bakyala wali badde omweyunira olwaleero twagadde tusobole okuba nga tufuna ku birowoozo by'abantu ab'enjawulo okuviira ddala ku ddiini okuviira ddala ku maka then n'okulaba ensonga nga bwe zigenda okubeera nga ate azitambula olwaleero gwe nina nsaba abambuulizeeko era yeyanjule n'amannya. Yes, nze Pastor Juma Mulokole abasinga obungi mumanyi ng'omuyimbi abamanyi nga musumba abalala nga businessman director wa The Answer Foundation. Olwaleero ensi yeewuunya that's why ngambye kanoonye pastor at the same time bwe mpulira amannya ge ampulirako erinnya ly'Ekiyisiraamu Juma Juma ndooza b'Abasiraamu
lwaki toli musiraamu katusoke tutagulule wano then tutuuke ku nsonga ng'omuntu amanyi lwaki tutuuseewo. Obusiraamu bulungi naye ndowooza amadiini gonna gaali gaze nga gatugamba ekigambo kimu Katonda. Okawulidde? Mpulira taata. Naye kati enzikiriza y'obulokozi yegatta ab'amadiini bonna nga basobola okujja awantu watya wamu. Kuba kati gali amadiini gonna Bukatuliki, Busevenisi, Busiraamu, buki gonna gakugamba kudda eri ani? Kudda eri Mukama. Mana guno si mwenge soda. Bugamba nti pastor abikoze. Sinabikola. Okay. Okategedde? Nkategedde. Kati bwo bulokozi buyunga va mu Busiraamu jangu, va mu Bukatuliki jangu, va mu ddiini jangu, va mu Busemeze jangu. Kati mwegatte musinzani omutonzi kye mwali mwagala kikino. Bwe bulokozi bulungi nnyo tebugoba. Okay. Tuvula nze Juma Mulokole. Okay. Nzikirizibwa okugenda mu bulokole bya bwerere. Okay. Omusajja Hajji Nsiko Nene Habib. Nanyini bakyala wamulabye? Omwami namulabye. Okay. Ng'ali bulala. Yabadde bulala. Okay. Eddiini ey'Obusiraamu eragira abakyala bana singa obasussaamu kibeera kitya oba osigadde oli musajja musiraamu already yakola dahija nga Hajji? Kiraga mululu. Kiraga mululu na butakuta oba butamatira. Ate obutamatira nayo ndwadde. Ate ebyensi teryabikungula. Ate omuntu olina okufunayo obudde okoleko ekirala. Tetujja beeranga mu byakuwasa byokka. Waliwo n'ebintu ebirala. Sente z'oteeka mu kuwasa okungi osobola okusolooza n'oziyambamu abantu abaki? Abantu abalala. Okategedde? Yembeera eyo. Okay. Hajji mu bakyala bawasizza awasirizzaamu n'abaana ba pastor babiri ate nga beddiriŋŋana. Ensonga eyo ku ddiini ey'obulokole yo egamba ki? Omusumba kye yakoze okuwaayo abaana b'omu wa myaka 28 omulala wa myaka 25 ng'abawa Hajji abaana be bagende boolekere mu ddya eririmu abakyala 5 nga bawalabe be baweza omuwendo ogw'omusanvu. Nga nze Juma Mulokole ekikolwa ekyo ate nkivumirira buvumirizi. Ekisookera ddala si buli muntu yenna gwe bagamba nti musumba abeera ki? Tyaba musumba. Aye ne wabeerawo ng'omusumba yafunye obuzibu ng'abawala bamwewaggulako ne bakola ekyabwe. Tuzaala mibiri. Yeah. Kati oyinza obutamunoonyeza mu anga eyo. Kubanga omuweereza wa Mukama yali badde nga kyakulabirako eri abantu. So si ye kulabira ku bantu. Abantu balabira ku ki? Ku muweereza wa Mukama. Okategedde ako? Kati ekyo kyalikola ali kulabira ku bantu. Abakopa. So si bantu kulabira ku ye. Kati ekiddirira kigo. Kitya. Oba kye bayita ebintu okulema. Oba embuzi okuwala mpenju. Oba omulwadde okuluma ejjiiko. Okategedde? Nkufuna. Oba omusambu okugwa mu nnyanja. Oba sitaani okugaana okulokoka. Nga lwaki abaagwa? Nga lwaki abaagwa? Anti kati ekyo kitegeeza bintu kulema biba bitabuse. Nti kasita omusumba yenna abeera nga ye alabira ku bantu ng'abantu tebamulabirako kitegeeza ebyo byenjogedde. Watya nga Hajji omwana eyazaaliddwa mu maka ga pasita yaggyeyo bawalabe babiri nga naye alabidde ku taata w'abaana bano kozi twagenda okukola okunoonyereza okumala nga taata oyo pasita alina abakyala 13. Taata? Taata w'abaana bano ababiri alina abakyala 13 era bonna nayogerako nabo. Bayibuli eyogera tosaliranga munno omusango guleme okusalirwa. Okategeera ako? Tosaliranga munno musango nawe balire kubanga tulina ebibi bingi ng'oggyeko ekyokuwasa abakyala bangi
ekisooka ekyo simusalira musango balimaliriza ne Katonda naye mu nkola ey'ekikristaayo oba mu doctrine kuba buli kiwayi kiba n'empisa zaakyo ebintu bingi n'ebitali mu bayibuli muyinza okuba temuli kigambo kigamba nti tofumitanga kambe mu nnyindo mpozi kiriwa mu bayibuli tekirimu naye gwe walifumisa akambe mu nnyindo kaaki omanya bulabe okategeera edda batugambanga mu biseera bya covid teweekwata mu nnyindo ne covid naye mbuuza ekibuuzo mu nnyindo oba okolamu ki okategedde oli mu nnyindo oli kusokonamu okolamu ki temuli kyoba okukwatamu kusokolamu bukyafu bwe buli mu nnyindo muleke waliwo ebintu byolina okuleka nga tebijja kuweesa kitiibwa then buli weweeyita omusumba oba buli weteekako obuvunaanyizibwa bw'okubeera omusumba oba buli mukama wakuyita okubeera omusumba obeera kyakulabirako bw'owasa abakazi abangi n'abantu bo kyebagenda okolaki okulabirako bw'osuulawo omukazi wo nowasomera abantu bo kyebagenda okolaki okulabirako gweoba osanyuse naye okyusizza doctrine eri abakugoberera kati ekisooka Hajji ali mu bukyamu okusinziira mu ddiini lye kuba kati nze njogera ng'omusiraamu ate njogera ng'omulokole akalevu kalaba sunna mba siri musiraamu nzize wano egambako nti tebantayirira nti olutuuse negamba gye baliko ssebo nze tebantayirira nkikugambyeko ndiddeko embizi ate embwa sina kyenda byolya kati awo musiraamu abansinga ki Hajji nga Hajji nannyini bakyala Nsiko Nene Saalongo eddiini y'obusiraamu aba akyalina ekitiibwa ekyo ekya Hajji ekijjudde kiba kiweddewo kubanga enzikiriza eyo ekugamba bana si mukama naye enzikiriza nti NRM ngese kino kyenjagala ogeza ngese ku nuupu ngese ku NRM ngeri gy'okyagala kiveeyo bulungi totidde nze siri political nti waliwo kyebaga nti Museveni yayogedde nekyebayita nti NRM yayogedde biri ebyo bibiri omuntu sekinomu Museveni ali mu NRM ne NRM eri muye ekibiina kiri wokka ne Museveni ali wokka n'ebimala n'ebibeera biki kati enzikiriza si ye mukama okategeera kati enzikiriza eragira bameka bana naye si Katonda Katonda atonda omukyalo omu n'omusajja atya naye bba abakola enzikiriza eyo bagonzaamu nga balaba abantu tebajja kusobola kugumiikiriza n'okwongera okusala ndowooza ku bwenzi obufaanagana mu mbeera otegedde tekale oba oyagadde bakazi kati ogira ofuna kakakitegeeza yamenye obukodyo bw'enzikiriza okkiririza mu ddogo eddogo gye lina ensirikirizaamu kubanga nze ndi musumba Hajji ono omusawo muganda era abaana oba abakyala balina amusolo okukozesa ekigambo abaana abakyala balina bonna ba myaka 12 bonna bato waliwo obusobozi bw'okubanga yakozesaako ku maanyi ge tutalaba ageefaananyiriza eddogo okusobola okukwata abaana bano ne babeera mu nnyumba emu ne baba nga tebalina bbuba tewali alina bulabe bwatuusa ku munne kiyinza okusoboka kyova tugamba abantu balokoke bawone ebizibu ebyo abantu bawone emitaawaana egyo balokoke bagobe ekizikiza mbadde saagala kukozesa kigambo sitaani kuba buli wetumwogerako ali obuyinja I don't want to mention that name I rather mention Jesus oba God naye abantu balina okuva mu bintu ng'ebyo kisoboka okuba nga akozesa amaanyi ago
okuwunza obwongo naye n'abakyala nabo balina okubeeramu ekitiibwa okwezaamu ekitiibwa. You must have a value, you must have a vision, you must have a goal in life. Si kugenda abantu ne bapakira mu nnyumba emu muli 5 muli 10 as if you are sijja kikozesa kubanga omusumba waliwo ebigambo bitalina kuyita mu kamwa wadde waliwo ababiyisaamu naye you don't need to be SILLY okategedde tewetaaga kuba musiru nze wano njogera gwe ebigambo byo buyita buyisi mu kamwa kasa kibanga omwana omuto asobola okukiwuliriza naye nga tekimukosa. Kaakati abakyala nabo balina okwebeereramu bewe value kubanga mu bakyala mulimu abakyala basobola okuvaayo mu nsi ne bakola ebintu eby'amaanyi era ne bafuuka ensonga naye singa baba bagatise mugoteko future yonna baba bagitemye. Kyekyo kyosanga omukyala ng'ayagala omusajja naye omusajja mufumbo muli mu relationship kyeyo era efundikira etya gwe obulamu bw'omukama bwe yakutonda ku nsi abazadde bo ne bakuzaala ne bakujjanjaba ne bakukuza ne bakuweerera n'obukwata n'obutwala w'omusamize abagate mubeere 10. That is so bad. Era nkubiriza abawala mwenna abato n'abakyala funa relationship ennungi bwe batenda bakulabika linda nze nina kye natuukamu bakwata omutima mu nsi ey'omubiri ne bamenyamu mukyala gwe nali ngenda okuwasa muwadde obudde bwange kasolako njaka kubuulirako maze okumuwa obudde bwange mulinze emyaka 5 briefly osobola okukatuyitira. Yes. Okay. Olwamala okusoma nga gw'omuweerera oba obusoga akoba nti yalumuka oyidimu ko olusoga yapyanta yamalayo teyasiba bya munju naye yamalayo. Mbuuza nti kye kyakutuukako nga agenzi kye kyatuuka weeraawo nalwala depression nalumwa ebirowoozo nakaaba sajja omukulu akaaba lwalaavu ng'ate musumba nanyiziira okunyiziira tekuliko busumba omukwano bwe gukuluma so ne Hajji tumunenye kitono bwe guba gumuluma ng'alaba omuntu omutasobola kumusatisfyinza anoonya way forward n'agattawo namba 2 Hajji mwenzi Hajji si mwenzi okusinziira ku yawula obwenzi kukuwasa obufumbo obutukuvu okategedde naye nno bonna azze abutukuza kuba azze awoowebwa kati simanyi abadde ng'abawoowa abadde ayita mitendera mituufu okwo okuwoowebwa kuba kuli mu mitendera mituufu oba era agira awoowa abo abaana ba pastor simanyi ani Nsiko Nene Hajji naye pastor gwe munyumiriza oyo taba pastor si buli yeeyita kati kankubuulire ffe twalina omwana ku ssomero nga bamuyita pastor naye nga si pastor nono tikitoka yeeyita pastor okategedde waliwo tiktok yeeyita pastor akola ne basibitoka bakyakala nakola obuntuntu bwe kati oyo like akopa oyo wa tiktok kati bafuuse abo babiri naye badde kubuulira kiri omuwala nga mufuna nga mala okusoma mukusoma nateekangamuko mu ngeri y'okuyamba esinze yasasulanga school fees zonna naye mu mbeera y'okuyamba ate waliwo ne semester egaana n'oyongerezaako. It has ever happened. Naye omuntu waba asoma naddala omuwala kuba omuntu yena ng'ali ku university emyaka 3 oba 5 aba expensive aba ebintu bingi laptop simanyi coursework simanyi biki babasaba ebintu biyitirivu nakusaba n'ekitabo n'okinoonya mu dictionary bwakizuula nti tewasoma kati nze nali mmanyi nze nfunye mukazi wange tugenda beera ffenna tukole embaga tukole bwe tuti olwamala osoma neyeekyanga teyalinda ssente ziwere ebyokwanjula teyabirinda kati simanyi oba yafuna gwe yafuna oba tannabafuna oba yankowa bukooyi naye ekyo nenkimala
era abantu babadde beebuuza oyo Juma Mulokole akakayimba ka mboneredde yakajja ku ki lwaki abeera mulokole ate nayimba nti mboneredde awo tugenda tuukawo olowooza mbeera ki ereetera abawala bano okufumbirwa ku myaka emito naye nga mwana muto omulaba mu myaka mito ate n'agenda mu maka galabamu bajja be mbeera ki bwe liba nga ddala kituufu si ddogo muntu kubulwa mentorship mentoring you need to have a person who talks with your life naye nga akugamba ebigambo byotayagala kuwulira abalabye bati okugamba naye ng'obyetaaga kikuddiremu mu bulamu olina okubayo n'omuntu ng'akugamba no byotayagala wulira naye ngo omanyi waliwo kye bayita ekirungi n'ekituufu byawuka nkuwa ekyokulabirako waliwo akasente akapya nga kalungi newabeerawo akasente akakadde nga katuufu akalungi kayinza okuba nga kalungi naye nga kacupuli akatuufu ne kaba kakadde nga naye nga kalamu bwekiri kati omanyi nga abantu abamu bagenda nakalungi ne batagenda nakatuufu ne batagenda nakituufu olw'obukadde bwako kati waliwo abantu nga bakuwa ekirungi batakuwa kituufu kati abawala ababa tebalina gwe bakyawuliriza amakyaki tebagagendamu balala basula mu mabaala kakati ate ojja kwesanga ate abakyala abamu babeera mu byakweraguza kunywa mmindi kyetwebuuza ono omusawo omuganda afuna atya abakyala bano abaana bano babeera bagenze kweraguliza we nawunzika nga abatadde mu direction ya anti ebayibuli egamba Mukoseya 4:6 nkakuddiremu nkawulidde nti abantu bange babuze olw'okubulwa kumanya byebiri bye nayimbako nti amaaso ganimbye maama omutima nagutalankaba nalisosewa mukama kwanza naye kabusiru mubi ye yasooka bavubuka muwulire okawulira zegano gembaleetera mawulire sagala mutomere ng'oyagala omutima gw'okutule ebyo bireke okitegedde mumboneredde kakati buli woobeera nga teriiyo woogenda kufuna bumanyirivu otomera newejjusa luvannyuma kakyovulaba abantu bangi basingo maatha abantu bangi ababazaalamu babalekaawo banyinaffe bagenze ku byeyo mu mbeera efaanagana bwekyo naye nga byonna bitandika nakubulwa musingi Lutalo alina akagambo ke yayimba bwati ensonga tebalina musingi bagenda kubulwa emmera nti enjaga kati yemmere abato balya bannaabwe nga mazzi okategedde kyovula David Lutalo mwagala nnyo era kyovula mukwano gwange ensonga lwaki olaba nti nayimba naye oluyimba lwa hole okyakajjukira akayimba ako osobola okukatuwamba hole bolis hole njagala nkubuulireko ku Katonda wange okajjukira so kakati abantu tebaba na musingi kuviira ddala mu buto bwabwe katugambe nti awo obutabawa musingi obuvunaanyizibwa ndowooza bwali badde bw'abazadde b'abaana bano bazadde somero church bwe libanga ddala kituufu waliwo embeera y'ejjadu embeera y'eddogo eyakwata abaana bano esobola okukwata famire zino mbadde nkyagamba omanyiza Juma Mulokole abantu bampa obudde ndi omu ku basajja bakyasinza amagezi mu nsi yonna awo anti nze natandika n'ofuna ssente nga ndi mu senior 3 ekitegedde kati bwe nkugamba ekigambo oba olina okukitegeera kakati wulira wano biri ebintu ebyo bisatu
Essomero ekyaki nekyo ekirala kubaddeko essomero kubaddeko ekyaki ne family gwe musingi owulira ekyaki oba omuzikiti oba emuzikiti esinzizo at large gukola family ennungi essomero naliteekateeka anaakola family ennungi libangula ekirala kibadde ki family wenyini kati family nekola ensi kalowoozeeko. So in life weetaaga essomero, weetaaga enzikiriza, then ne weetaaga ne family. Kati waliwo ate n'abalokoka mbu ne beegaana family zaabwe. Nze nayimba oluyimba ne lutalo ne bagamba nenkola n'ekivulu kya negamba aleese omuyimbi ow'ensi kati gwe oli muki toli mu nsi lwaki yayimbye naye oluyimbi lw'ensi ng'ate ayimbye n'omuyimbi w'ensi oli mulokole naye ate ffenna tuli ku nsi bw'olokoka tokyawanga family eyo kiriwa mu bayibuli. Yusufu kuba kati wantuyamba abantu bangi. Yusufu baganda be bonna bamutunda ne bamukyawa leete yakyawa era yabasembeza n'abawana ku mmere okategedde. Tolina kukyawa family lwa ddiini kubanga mu family ane family tolina kukyawa kubanga nze omuntu anywedde asuze mu butamiivu nabbye nassa abantu n'alokose mala gagenda n'alokose kuba batakoze kibi kuba nawanaasigala mu family eyo naye ng'akola ebikolwa ebikyamu ate amala galokoka. Kati family tolina kukyawa muntu olw'okugenda wa Mukama oba mu ddiini ki. Ekyokubiri mu family baba bakyasobola okutuuza ne bakubuulirira ne bakuza gye baagala okategedde. Kati bano oyo pastor oyo gwe mugambye ne Hajji oyo musamize family tezibayambye. Kati tulinawo ate n'abazadde bano abalala besides bano ababiri tulinawo ne bano abazadde b'abaana bano abataano anti kati era nga nayo tuzze twanjula emikolo mbaddeko nga n'emmere endya bwe bali kulya. Amiina. Abantu abamu bafa ssente ontyo tebafa ku bulamu bw'abalala. Waliwo oli yakola yali abanja ssente nabiraba ku social media nakoona emeza nagamba kitwagala kirala twagala kutunyonnyola twagala ekigambo kimu ssente naye ate ssente tezigula bulamu era ssente za wano tezikola mu America. Buli nsi ne currency yaayo okategedde. Katonda bakuyigiriza ki ti ssente kye kikulu. Covid yajja wano naye nga noete essente zijjuze emmotoka nga kawuka kakuyungidde amawugwe nga toona wekiri omukka gwabulawoko oxygen yabula naye nga ne ssente zakola ki zaaliwo. Ojja kwekanga Covid yattanya abalina ssente. Ssente tezibamalangamu naye ssente tuzifuna okuzikozesa mu kaseera ako mu bulungi. Okitegedde ekyo? Tuzze wali ku nsonga yaffe eri ey'omusingi. Abantu balina obeera nga balina enzikiriza mwe basinziza ate nga bawuliriza abakulembeze. Balina okuba n'essomero waliwo omuntu alina byakuyigiriza. Kyova olaba nze natandika essomero ejjinja eyo mu bitundu by'ewakitaka baliyita The Answer Foundation. Tuyigiriza emirimu egy'emikono kusiba nviiri kukanika kutunga byalaani kuvuga motoka n'ebirala. Why? Baako kyosomye baako essomero erikusomeseza gaziya mu kumanya. Kati ate essomero bwe lifa lifulumya abantu abafudde mu ndowooza. Abasomesa bakwana abaana n'abaana bakwana abasomesa. Akabenje akabenje mu kyaki pastor wayagala endiga n'endiga nezaagala pastor. Akabenje you are either omukwanyi omwenzi oba oli pastor. Londako kitya kuba era n'ogenda n'oyenda teri agenda kugaana. Okategedde nkufuna londako kimu nkobuuli. Anyway, atulaba
tukyali buterevu ku mukutu Vika exclusive. Kyemanyi nti naawe bingi ebibuuzo by'okyayina ku nsonga y'abagole 7 nga banjuddwa omusajja omu ali mu nzikiriza ey'Ekiyisiraamu ey'ekisamize alina enzikiriza ey'Obuyisiraamu yakola hijja n'afuuka Hajji. Oba oli awo okukolesawo yayagala kutwala byabuwangwa ebyobuwangwa bwe mu maaso. Eddiini y'Obusiraamu tekkiriza muntu kusigala mu byabuwangwa bwe. Omanyi sagala waayiriza ddiini tekkiriza, teri ddiini bambi ate likkiririza mu ebyo kyakyo omuntu abula bubuzi. Tovula Bayibuli egamba mu Timoseewo ekisooka 2:3 nti ekyo kye kirungi abantu bonna okulokoka okutuuka mu kutegeera amazima. Naye otegedde amakulu agali mu kigambo ekyo, abantu bonna lokoko olyoka otegeera amazima. Kaakati ekyo kye balimu si mazima, ate wabanga amazima tegaliiwo obulimba bwe bukola ki? Bwe bubeerawo. Kati obulimba bwe bubeerawo wabawo kye bayita obukyamu. In this matter ani mukyamu? Bonna bakyamu. Abakyala bano bakyamu. Abakyala bakyamu. Tulaga obukyamu bwabwe. Kubanga Bayibuli egamba etulagira okuwasa omukazi atya n'omukazi okufuna omusajja atya. Kitegeeza mu abakazi abangi bwe mugenda ku musajja omu muba mulina abasajja bammwe be muleseeyo eri babanoonya temubalaba. Nawandiikako oluyimba nga sinaloka olugamba nti oba gwe nalina okwagala yalaluka oba yafumbirwa mulala. Ate sigambe nti abayimbi mubbe ennyimba zange yadde naye si za kirokole mu muzireko eyo. Okitegedde? Nkufuna. Kati omusiraamu eddiini gweragira abana. Buli mukyala yagenda amanyi ennamba y'abana. Ebyo bibeerawo ku ddiini. Neffe bwe tuba tubuulira enjiri tugamba abantu funa omukazi omu gw'onasobola okubeera naye. Genda osome kyandikwa kiri mu Bakolinso 7 ti omuntu anaabeeranga wa mukazi omu n'omusajja anabeera muki? Wa mukazi omu. Wemba sikyerabidde bulungi. Okiwulira? Omuntu anaabeeranga ki? Wa mukazi omu n'omukazi anaabeeranga wa musajja. Kati then Hajji kabawasa mukyamuwa kuba wali tubadde ku bakazi. Ogatika baana baani lwakuba nti n'ensi yaffe amateeka oluusi gavumenti naye esirise buki? Busirisi. Buli omu wedda mu komenti kabuuza mbu kati gavumenti esirise. Ekyo kiraga okumalamu abakyala ekitiibwa ne supu ne value. Okategedde ako. Ate nga abakyala be bamaama b'eggwanga bannakazadde baki? B'eggwanga. So ekyo si kituufu n'abakyala abo baba baswaza. First Corinthians verse chapter 7 kyembadde njogerako. Tetukubiriza abantu okugondera Katonda okusinga eddiini. Kuba ku Katonda n'eddiini kiriwo ekisinga amaanyi. Of course Katonda mpita mu ddiini kutegeera Katonda. Kati bw'olaba eddiini nalyo nga likuwabya. Nina kulivaamu nnoonye engeri endala entuusa Katonda. Byebyo kati awo olokokera. Nzige magezi gembawa. Abo abakazi bonna balokoke. Omusamize yangu olokoke. Pasito ono naye addemu alokoke tumubatize nze nja n'omuyambako. Ekintu kitambule. Okay. Bw'obedda mu conversation gye nfuna naawe. Example mpeera mu lyrics. Bwe njogera ku lyrics njogera mu bigambo ebisengekeddwa obulungi mu format ey'oluyimba. Oli muyimbi? Ndi muwandiisi wa nnyimba. Ndi muyimbi. Oyimba music agwawa? Nyimba gospel music n'ennyimba eza message. You must have listen to a message mu music wange. Bwe mbassa ekyo mba ndi kusinza mutonzi. Through music? Kubanga abantu mulala oyinza okuwulira oli kati n'olimba oluga nti nali manya alina abazadde beetajula nti
ndi ku nsimbi maama njisika naye walira kola n'amaanyi ekiro siba baluyita nsimbi kati olwo oluyinza okulaba nti si lwa gospel naye lwa message ekiwulidde n'embeera na luno nti akumalira obudde n'agenda ekiruma kiri nti teyeetonda omutima gukuluma n'okoowa akuddamu kimu nti nno tonkooya olwo luliko mboneredde mpaayo olulala lumu nina kyenjagala obuuza kati nobeerawo zino ez'okusinza kati waliwo kano ke nayimba ne lutalo aga nti ole is holy is holy ole is holy ole waliwo n'olulala oliko miracle ani ayagala ekyamagero miracle komera lyafuuke komera daladiradiraderere ekibuzo kyange wayimbako ne lutalo mwalwasolinganga babiri vocals mwazikolanga babiri oba lutalo takola lihaso ku vocal nange sikola lihaso kati olaba wano wenyimbidde nina senyiga nina fulu nina kofu nina senyiga naye nsobodde okuyimba okategedde kitone kiri muli teweetaaga lihaso omuntu oba olina ekitone teweetaaga lihaso otandika buki kyembadde yenda obuuza ekirala kankireke mu kuyimba okozesa manya ki Juma Mulokole Juma Mulokole era ku YouTube bw'oteeka mu Juma Mulokole ojja kuba okola ki onfuna okitegedde era waliwo n'omuvubuka omulala muyimbi munnange biseera ebyo nawulira nga awaana sitaani nti amuwadde amaanyi okuwangula naye njagala kumuwabula nti is it alien tetwali we tunaatandikira olulala okay nti abeere ku mukama eyamuwaki eyamuwa kyali okay ekyokubiri anoonyeeko nsobole okumuyamba mu by'omwoyo mu mentaling ate musabire ekirungi ekyokusabira kwa bwerere waffe Juma Mulokole kakati naye kasembayo nsaba abantu bangoberereko ku mikutu ku YouTube kozesa Juma Mulokole ku TikTok kozesa Juma Mulokole olimba lwaffe olubya baluyita mboneredde kanesige katonda wange oyo bamaze ne bamenya omutima video yafulumye mukakoleremuko ku challenge mbagala nnyo nze Juma Mulokole nasooka mu bukomole okujja mu bulokole nalokoka bulokosi kale tweyanziza nnyo tweyanzege ago mulungi atambudde naffe okuviira ddala gye twatandikidde ate mpaka ku nkomerero ya programu eno nenkugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisinga ebisingako wano ku nsonga y'ebyo ebigenda maaso naddala ebyekuusa ku bagole ne Hajji kabawasa nja kuba nnyongera okubibategeezako so nga ate gwe yandyagadde okuba ng'owulira music ow'omwoyo mukizudde leeti nti omusajja gwe mbadde naye ku set musajja mukubi wa raga ffe eno bwe tukiyita oba artist wa gospel oba si wa gospel mukuba raga so musobola okumunoonyako mu ngeri y'okumuwa support oba oli awo ne message ne mugiwuliriza bulungi ng'eri clear okusingako wano agange bampita Vic Joro yali ku kamera tusinkane mu updates eziddako mweraba